kati ebyayogera nti bamutwala ne bamusasulira lodge tagambye nti bamubanja lodge ayina owaabwe lwaki tagenda waabwe abalala nga bagenda owaabwe lwaki Olivia Lutayawe yavaayo yadde owaabwe ne bamubudaabuda abowaabwe ne bamunona bona bayidewo abaana basinga bali 19 abalala baliwa lwaki Sanya yavaayo n'ayogera nti temwanfaako temunfuddeeko bamanyira kukola byabwereere ate nze sikkiririza mu byakuwaayiriza wabanga amanyi abadde awaayiriza Bobi Wine oba Kyagulanyi bibye yabimuwaayiriza nga ye tebitukwatako ffe tetuwaayiriza ate ffe mu gavumenti yaffe ya NRM tetukkiriza mu kuwaayiriza naye tukkiriza mu kubudaabuda bannayuganda n'okuyamba bannayuganda bonna okulaba nti babeera omuntu omu kyekintu kye nandibalowooza nti kyekintu ekisinga obukulu Sanya abadde ankubira essimu nti andeetere enkoko andeetere amatooke maama we simanyi ayina ebirabo byandeetera nze saagala birabo okuyamba abantu mbayambira bwereere naye simusuubizangako nti ngenda mutwala mu Amerika nti ngenda mutwala wano byabadde ayogera ebyo sibikolangako so njagala tetumunyiigira nze sola namunyiigira ate byagambye mbu bamunoonya amagye gamunoonya mbu adduse mu magye tebikwatagana kati awo waali wabadde wayogerera oba ku speaker apartment oba wabadde ayogerera kyogamba amagye tegamanyiwo tegasobola kutuukawo ebyayogera bwogezi byasanze amagye tegasobola kukwata Sanya naye Sanya yeetaaga abafamire we beeraba emuyite mu budde ne gavumenti nga bekola ku programu enene ey'okubudaabuda abaasibwa bonna si bantu 19 bokka naye ne bano abatembeeyi n'abalala bonna twagala bonna babatwale Kyankwanzi bababudde rehabilitation kikulu nnyo mu system yaffe naye tewali budget yakubudaabuda budget eriwo yagula kawunga kebalya n'ennyama n'omuceere n'amatooke bye balya mu kkomera byokka budget eriwo webale nnyo Minisita Baramu Barugahala ye minisita esinkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza kuliko obwakedde akatambi ako n'ebigambo nga webiwulidde ebya Minisita Baramu nteereddeko ebintu ebyo nga tusinziira ku mbeera eyabaddewo eggulu Sanya we yasazeewo okuvaayo ng'agamba embeera emususseeko ekintu kimuyitiriddeko ne kyayitamu kyennyini teri ayinza kukitegeera kaakati nga tetunnaba kugenda kusaba okulula kintu kino kutegeeza nti oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza era nga mbakulisaayo nnyo nkuliko obwakedde gwayagala otweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otugoberera bulungi nnyo obeere nga okeeping wange oli updated gwe mwana wange ali eyo Sanya we yamaze okwogera ebyo ebigambo n'agamba anoonyeza President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amubuze ate nga ne ku kitebe atyayo kuba bannayuganda bonna ne ba foot soldiers bakimanyi nti yasobya era nze nganze omuntu waategeera ensobi ye ng'obudde bukyali nga tekinnagenda wala omuntu oyo aba teyeetaaga kujajinga mangu watuuse okuvaayo okwatula ng'alaba tagenda kumalako nakyo Balamu mu kuvaayo mu kwogerako ne bannamawulire bigambo bye mubiwulidde aleese ekizampu y'Olivia Kwagala n'aleetayo n'abalala bo nga baasobola okudda ewaabwe era kyenjagala obbagamba manyi akulembeze baffe bangi bakulembeza nnyo ekigambo ky'obulimba buli kadde baba banoonya ensonga ebataasa Olivia Kwagala baabata yesi tugaanye naye olina okimanya mu baana bonna be baakwata n'abamu bakyaliyo abamu baabuzibwawo abamu balondayo figa nga zo bagenda ziyisa lwazo lwazi njagala okirowoozeeko gulowooza ku ngeri gavumenti ne Sanya ku muliro gwe yali awanda nga tannaba kugenda mu kkomera oba nga baakamukwata gulowooza yandikkiriza okutasanya n'emuteera ku muno Olivia Kwagala ndeeta kirowoozo gw'oba olowooza empapula zino ze baba basayiningisa ekiteeso kye babaleetera ku mmeeza kye kyali kirina ofoosinga bano okutasaanya kuba ebyo byaba agenda obbakolera kubanga nga baba basobodde kati Bobi yange akyaliyo
abatalina na misango n'abalala batamanyiddwako mayitire. Kale tuve ku ky'okunyiiga Ssanya wabanga yakomyewo nga teyabuziddwawo, nga just baamukozesezza kuvaamu ebyo kumuttattana na kumuvvoola. Tusanyukire ekyo nti kasita waali, nti ogwo omugugu twagweggyako okubanja Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, abaana babuzibwawo baliwa, tubalondoola, kasita waali. Naye njagala mbategeeze nti newankubadde Balamu avuddeyo n'ayogera ebigambo weebityo, ekituufu nabo amazima bagamanyi. Bagaana ne bajja abaana b'abendi mu makomera babaliirako ssente, kyokka n'ekitono kye bandibawadde okwetandika mbaddyeko ssente ng'eri mugijjayo nga mulina kye mubawa eky'okutandika batandike obulamu. Naye mubakozesezza ensobi, mubattattanye, muboonoonye mu bantu, muboonoonye ewaka, kuba wano ewaka waabwe. Ate n'obuyambi temubawadde okuggyako mweyamba mwekka. Bambi abamu balowooza balinamu essuubi, ate oluusi bwe babajjayo okosa n'okubatiisatiisa. Oyinza okuba ebintu bino tosobola bitegeera kati lwa nsonga oba tokiriimu. Naye nga mu byonna all in all, Ssanya teyeetaaga kutunuulira nga mulabe. Ssanya yeetaaga kati kuddaabulula, yeetaaga buyambi. Mumaze okiraba nti eri mu gavumenti teri buyambi. Naye bavaayo ne babakozesa ebintu tebasobola bbawa buyambi. Ate kati Ssanya okuvaayo n'ayogera yasiti buvumu bwe bwe bumutaasizza. N'avaayo mu kamera n'ayolesa obuvumu n'abalamika Bannayuganda ki ekigenda mu maaso. Ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Abo tebalina mukwano eri mmwe. Omukwano baguyina nga balina kye bakwetaagako. Si ba mukwano w'obeetaagidde, ba mukwano olw'ebyenfuna, olw'ekyo kye bakwetaagako. Abantu bakyukakyuka, weegendereze buli lukya. Leero oli wa mugaso gye bali, enkya oli useless kubanga ekyo kye bakwetaagako kijja kuba kimaze okuggwaawo. Era buli w'obeera mu bulamu n'abantu n'olya ng'oli agamba gundi nga wakyuka. Teweetunuuliranga nnyo mu ndabirwamu onoonye we wakyuka. Otegeeranga butegeezi lwa nsonga tokyakola ebyo bye baali baagala, ensonga lwaki wakyuka. Kati okola bikugattako na bikuzimba na bikutwala mu maaso. Bannaye muyige ebintu bino. Mbategeeza nti mbaagala nnyo, naye nkuleetedde ekirowoozo ky'oba omuwaanisiganyaako nakyo mu comment section. Mwebale kwekumira ku UG Updates TV, teweerabira ku subscribinga gwe twegattako mukwano.